Ochali ku Focus TV era ne Unique Media. Unique Media abajiri kondowooza mukimanyi kakati nti mutandikirira okufuna konk n'abali ku Focus TV mujja kubanga mufunira ddala ekyo kyennyini n'olwekyo mugiye kumireko nnyo mufune egulire lye liri konko. Nze sirina bye nawulira buwulizi mu byenjogera era soogera bye nawulira wabula oyogera by'omanyi by'olabiddeko n'amaaso go. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yazze mu byobufuzi by'eggwanga tu Uganda igwe abaddewo kebbanga mu generations ezijje zibaawo byobufuzi byokulonda ebibadde bibaawo waliwo baddewoko omuyaga bwe guti oba amaanyi ag'enjawulo abantu okulaga okuyaayana bwe kuti nga bwe kwolesebwa kati kwaliwo okwo ddi era kwani mu 96 nga Besigye azze ne gundi n'ekibiina kye yajja nakyo etali FDC nga FDC Besigye teyasooka mu FDC okujja lwe yasooka okwesimbawo muyaga gwali gw'amaanyi nnyo gwali gw'amaanyi nsi 96 yali 2 ndoza 2 96 kyonateekawo 2 kufuga kuno okw'ebibiina ebyenjawulo okw'ebibiina ebyenjawulo kwali 96 kwaliwo kubanga ne Ssemwogerere yesimbawo ku 96 ne Babwenje ne baani kati ono yajja mu 2 kwaliwo okwo naye njawulo ki ababiri bano oba emiyaga gino gyawukanira gyeguleetedde kuno nti bo abantu abasinga obungi omanyi tulina ekizibu mu Uganda nti omukulembeze gyakoma okulwa mu buyinza ate atandika okugamba nti abaana abato tebalina kye bayinza kukola so nga luli emabega yonna azze agamba nti abaana abato mmwe bafuze ab'enkya mwe bakulembeze ab'enkya kati ate bwe kituuka ekiseera bwe mubwagala nga mu emiti emito mugende mugumiza ekibira nti ng'oli atandika kugamba nti ani awo omwana obuto ebiki obukulembeze bajja kunywa n'obagamba n'obabuuza nti mwabutandika mwenkana ki ojaka tuwadde oli mugerageranya omuyaga guli ogwa negamba nti abakulembeze ba wano naddala mu Afirika bwe balaba bwe babajja mu buyinza bagamba ensi yeetaaga kufuga baana bato nga ffe ng'olwo be bajjako balaba baki bakadde bo bwe bajja ne batuuka okukulaba bagambe nti nammwe bwe mujja mwali bato kati mukuze waliwo ababayenkana abasobola bagenda kwonona bono kino bagenda kwonona bono kino naye ate nno nze nkubuulira nga kali ak'emiti emito kavuddewo mu Uganda yonna Uganda eno bukyebeerawo abakulembeze ababadde bafuga eggwanga lino babadde balitandika oddifuga emirundi egisinga obungi nga ba myaka 43 genderera abakulembeze baffe bonna abazze babeerawo wano nga baweza emyaka 43 nga lwagi twalina obote anti kati ojja kuddayo otandike okulaba bajjira myaka 43 so kikyo oyagala okuyisaawo naddala kati ku ssaawa zino kuba omuntu era egyo gy'emyaka mwaba ategeerera kati bw'otategeera ng'oli ku myaka 43 oba olitegeera ddi kyova olaba nti kati akola ekintu ng'abalowooza nti bakulu nnyo baki bagenda okimanya nga werowooza muntu n'azimba ekitebe n'akimala nga temumanyi mu ggwanga ly'otwala n'olaba nga bakiggulawo ne mu district gy'ova nayo ne bakiggulawo nga oguzi nga tomanyi babuuzaako n'atwala ekitundu ekyo bwe baali bakiggula n'agamba nabadde ndowooza bazimba Starbucks kati waliwo ebatalina kyekoze ekola naye kankubuulira ekintu kimu ebyo ebisiika bwe bijja bikoma okweyongera mu Uganda ebisiika enva biki ne basiika nnyo ennyama ne bagisiika nnyo biki emmese z'ogenda okutega nazo zeebuuza nti naye okuva edda nga tebatusiikiranga bwe bati nga babadde tebatusiikira nazo zimanya leero kiki atwagadde kutuuka waali okaasiike byagenda ottuwa wano tuyitawo bulijjo nga weerere ne bwe babaddewo babwerawo leero lwaki babitaddewo nazo emmese zimanya bulijjo tuwulira akawo tetusangawo byakulya lwaki ero weebiri kakati n'abantu abo abantu nabo bwe bali bwe gyokoma okulowooza nti oli mugezi wabeerawo abagezi abasinga buli lunaku waliwo abaana abazaalibwa nze kakati ndi mugezi naye ate abaana bange balina ebintu bye bakola n'entunula bwe ngamba kikino nina omwana akola IT w'amaanyi
mu Uganda ndo akolere gwanga IT mutabani wange kati atenzinga akola ebintu n'engamba kinate nangamba icyo gwenda okole bwoti kola bwoti gwe wali wetenda ate naye najja nayenze mpozi nina kyemubye mbasinza kati abantu ngabo n'abaana abo ntinze kati olaba twakogerera nina wensoma information flowing up flowings kati nze sirina wensoma kyembasinza nti nina terabyte yaga one ojjako bujja oli wajjidde wakutoolako n'atoolako ate sitamatama kubanga sisomaako sikola kubanga bimanyi omanyi bano abalala bandibadde bagezi naye ate bye balaba tebabitwala nga kikulu nze bye nalabanga nga mbitunuulira ne mbuuza lwaki kibaddewo tukivunuka kitya kisoboka kitya okuba bwe kiti kuba lona neyazalibwa myaka gyo naye nga tasobola kulambulula bintu nga ebirina kubeera kati nze nkitwalira obudde buli omu alina ekintu kyatwalirako obudde nze bwe ndaba ova eno bw'otomera omuti nteekwa okuyimirira mbuze nti omusajja ono lwaki atomera omuti n'afubutuka najja n'agutomera nenzire nkubuuza nti waaki wamma kiki ekikuviiriddeko okutomera omuti nambuulira nemmanya nti omuntu waba bw'ati atomera emiti ebyo nembimanya bw'abeera mu budde bwe buti alabika atera otomera emiti era bw'anyiiga bw'ati atomera emiti so tulina abantu gye bakoma okubeera abato gwe oba ofuga olowooza nti bakyategeerera ku level gye watandikirako kakati kitegeeza guno omuyaga guno era ojja kulaba nti abantu bonna abaagala ebifo byonna bali mu myaka wakati w'emyaka 23 45 bw'agenda n'abisana n'oyo ali waggulu w'emyaka 45 luba lutalo nga oli alowooza asukka 45 nti ategeera nnyo nga yerabidde nti ono yamusinga kuba yo obwongo buto ate bukyalina bye buteekako nga ye ku bwongo takyayongerako obwe bwaggwayo era nze nina district emu gye neewuunya nga balina abantu bakukadde nga bakamalayo emyaka nga 2 naye nga era gwe bakyazzaayo tebafuddeyo atuula n'ayogera gye bamusindika bo tebafaayo eyo district nayo njeewuunya okuba nti yonna ng'omuntu asobola nakusayininga mu bitabo bye bamuwadde wano n'omuwa n'akatambala nga tasobola kumanya nti bakasimuuza kyenyi naye nga naye akulaga akomyewo ayagala ntebe nyinza okukitwala nyinza okyogera abantu ne bakiraba bubi naye sijja kwankireke okyalineko jjaka gato akutunuliramu engeri ebiye gyalabamu ebintu ey'enjawulo naye nagambye nti ye ayogera okusinzirayo ekyamanyi nekyazze nga alaba ebyo ebisinga byapeninze nga abirabako ng'omuntu era nga nkusaba subscribinga goberera tubeere nga tutambula mu mboozi zino ezendawalira wali essaawa zino ekibiina kya NUP National Unity Platform kyavayo ne kigaba kaadi mu bantu ab'enjawulo era buli omu n'afuna kaadi abataazifuna bawanda muliro abaazifuna nabo balaga bateredde mu nnaku zo zennyini muvuddemu abantu balinga kati 3-4 babwezi 4 abavuddeyo ne bagamba nti bo ssaawa zino kaadi bagisudde baagibawa bagisuddewo wabula bo kati bagenze abalala bagenze mu kibiina kya NRM abalala baga kadi tuzisuddewo tuvudde mu bunte tulina ssente ng'omubaka omu ow'Embalala North yavuddeyo n'agamba ekibiina tekirina ngeri gye kimuwa buwagizi bwonna so takyasobola genda mu maaso na kwesimbawo era kaadi agikoze eki agitadde kino kyoleka ki mu byobufuzi eby'eggwanga lyattu Uganda ddala mu kaseera kano ke tulimu kyoleka nti abantu ababirimu abazaayo kaadi oba abagamba nti nagaanyi nalabye kino oluvannyuma bannanfuusi basiru tebategeera batooletoole batya gwolowooza nti bbanga ki eryakayitawo nga nomination ziwe era wamanya ddi nti tolina ssente zinatambuza kampeyini zo lwaki wakwata obukadde buli bwotwalayo okusasulayo nga okwewandiisa era lwaki wadinayinga banno omukisa ogwo kubanga ogenda okwekanga abalimu 3-4 abali baagala kaadi ng'ate balina obusobozi mu byonna omanyi nina ekintu kyenzize ŋŋamba abantu nti okujja kwa Bobi Wine kutulaze buli gwe twali tulowooza nti mugezi nti yasingayo obusiru atyako jakagata anti buli lukya eriyo akola ekyobusiru ekisinga kyemubadde mulowooza ng'ate bulijjo mubadde mu mutya nti mugezi
Gwoyinza okugamba nti nze naba pressure yampitiddeko bwe nategedde nti ono bulijjo maama wange. Kitegeeza nti obutategeera. Bwe nategedde nti ono maama wange. Bulijjo tategeera. Naye kati yategedde. Oli nagamba nti bwe nategedde nti sirina ssente zakugira nga okwata obukadde 10 n'ogenda ku nominations. N'ekino nayo kyayita obuwagizi bw'okujja okukiyamba okusonda ssente waleeta. Era n'ogamba nti okusinziira bwe nnyimiridde nja kusobola okutambuza kampeyini zange. Kubeera bye bimu ku bibuuzo bye baakubuuzanga nti onaasobola okuyimirizawo kampeyini zo kuba ekibiina tekirina ssente. Nti ye. Waliwo omulala yavuddeyo. Bali ne bagamba abaamuwa emikono. Nti wagifuna mu bukyamu. Emikono yagifuna mu bukyamu, abamu twakakibwa. Ani yabakaka? Ddala waliyo task force yagenda nga ng'egamba abantu nti wagundi emikono. Ye emikono ffe waliwo ekibiina ekyo kyali Nuupu yali eyagala mikono nga gibuze. Nga waliwo n'Abafrika emikono abaleeta emikono nga bali gibuze. Abantu just 10 mu district number. Gogamba otya nti bakukaka. Ng'ate nti nali nawa ene. Bana twogeremu nga amagezi tugakozesa tuleme galeka mu buliri. Manya abantu babikka obuliri ku makya ne bagabikkiramu. Agenda okufuluma okutambula. Ate nga yagabikiddemu n'atambula. Oyinza okugamba mbu nze bansaba omukono nga ndina wa NRM n'engubawa. That's stupidness of the highest level. N'ogamba nti ate omukono nti owagundi yansaba omukono wa Nuupu n'engumuwa. Nti nagenda okugira ndaba linnya lye baaliwandiikayo n'omukono gwaye gye guli mu. Waliwo omuntu erinnya ly'oyinza okutwala nga si gwe osayininze. Ye mu bantu abali mu district enamba mu bantu 10 n'alondamu nammwe ab'ekibiina kiri. Ababuyabuya kati omanyi abantu kyekiri kyegambye nti obwavu buno nabwo buleetedde abantu obuzibu bungi. Kati bamucompromisinga bw'atyo. Manyi oluba olina baba bali ku mission nga baba bataddemu badde akasente. Ngati mbayiza n'obwetukuba nga tebabateddemu nga ddala babadde ki genuine. N'agamba gwe gamba nti nze saagumuwa anaakola ki? Omugambe ne sigini kyeyange si yeeyo. Sinze yasayininga waawo. Nze si bwe nsayininga. Nze si bwe nsayininga nze. Nze banka kabukasi. Nze siwandiika bwe ntyo. Ffe tuba twategedde dda. Tulaba kye tuyita body language. Abatonzi waliwo ali emabega waabo. Ekyoba olaba kirabe. Tuleme kweyisaako. Manyira ate nammwe mugenda ne mwefuula abatalaba. Mwe mwagala gamba mwe muli basiru. Gwe kati oli musiru. Gwe tolaba ekintu ekyo bwe kikolebwa bwe kityo nti wabawo ekintu hidden agenda. Muleme kubeera bango abantu beetikka mitwe mikalu. Kujaga ffe tubirabye bulabye munnayo. Tolabye. I understand. Oli yazze nagamba nzirage zula nga mama wange. Kati kifaanana nga gwe olina omukazi. Singa mukazi we nkyagamba nti ono nze yankutte bukwasi. Gwe tolaba ndi wabawo ekiri emabega. Naye era obwongo bwe naawe tobukozesa. Otambula n'eddebe. Kati nze okuba n'omutwe bwe gutyo mbeerawo nga nina kiwuduwudu. Otambula nga tolina mutwe tumanya nti teyafuna mutwe Katonda bwe yali amutonda. Kojja Gato, kino kirekawa abaabalonda. Kino kirekawa abantu abawo. Kitegeeza nti ekibiina ekyo abantu kye bakola ekyo ky'amaanyi. Lwaki tebabikoze buno bubiina obwazze ng'okulonda kugenda okutuuka. Nga ab'omu bibiina ebyo bo tebabisuulawo. Kuba ate nabwe tebulina ssente. Naye ate n'ogamba ekibiina ekisobola n'ogamba nti tolina ssente za kampeyini tuziizino tuzireesa bammemba basobola ozireeta mu dakiika mbale. Tofaayo katujje tukampeyiningireko. Ebyo fe abategeera tuba twalabye dda. Abatategeera be basigala balowooza mulabye kaakati owulira nno bavuya n'ogamba owulira nno. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti omuntu yenna agenda okwesimbawo mu kifo bwekino bwekiti ekibiina tetulina busobozi. Era abanaasobola okwekola ki? Kiringa bw'olaba omupiira gwa Uganda gye bwavaako awo bagamba nti kiraabu enaabanga egenda okukiika eggwanga terikyalina ssente ziriwa kiraabu. Ojjanga omanya nti ojja kweyimirizaawo ku mipiira gyonna gy'otambula era amakiraabu nga geeyimirizaawo. Kati ate bw'omala mu ssaawa esembayo nti sirina ssente. Watategeerekeka. Ekibiina kyawa zino Anko Kagato abantu bangi
bavuddeyo ne bagenda mu bifo ebyenjawulo ate era ng'ennono z'ebibiina ebyenjawulo nti osobola osindika omubaka okuva e Kampala n'agenda e Kyankwanzi n'agenda e Mbalala twalabye Honorable Betty Namboze bwe yabadde ali e Masaka eyo abantu bagambye nti yayolesezza omutindo obubuyabuya okuddiza oba okuvuma aba DF naddala Mpuuga ow'e Masaka amusanze eri ewuwe n'alyoka amuyisamu eggali amuvuma n'amuweebuula ng'okubeera nti ye nga ye omubaka bankwe bajja balidde ssente kati oli bw'ayogera ky'okoze olwo aba akuvumye teyazirya era byakola byakubeera muntu mulamu oba byakuba muntu alinankwe omanyi n'okutegeera nako si buli muntu nti akulina kuba si munnyo nti gubeera mu buli maka osobola okusanga famire enamba nga temuli ategeera ate osobola okusanga famire ng'ebadde etegeera naye ne wajjayo ekintu omuntu ategeera ennyo ate nga bw'aba nayo ate ye batetegeera ku ye nga bamulaba ng'omubuyabuya atategeera kakati nga famire bw'eba eri awo ng'etegeera bulijjo ne wajjayo omuntu nga mugeza mutegeevu kamala nga lwe bamanya bulijjo nti bano be tuyita abategeera bulijjo tebategeera ng'abasuseeko bagenda okizula musajja yategeera ffe tutategeera nawulidde era ababuyabuya abalala nga boogera nti Namboze lwaki yavudde mukono n'agenda eri sikyo pulezidenti ali ludda wakati pulezidenti w'eggwanga yagenze pakwakisaidiza pakwaki abayimbirayo bonna tebakusikola campaign beeyo kati abo otandikira okulaba abantu entegeera yaabwe baminisita baani bonna abagendera kuba bagenda pulezidenti abantu abagenderako balaba baddiso baani bwe beeyo bonna abawogera ababeerayo omwogezi omwaji omukozi w'ekibiina abakunzi bonna abakunzi b'emubitundu baani bonna tebabeerayo Kiwanda tabeerayo simanyi gundi tabeerayo kasolo weeyongulu nedda kikola nga Nuupu yegenze eno nga NRM bwebegenze eno abeeno balina okugenda ekyo kitugamba nti abantu okutegeera kwabalema era kyova gamba nti tebayinza kyogera ku lwaki ku FDC gundi yagenze egindi tebayinza kyogera ebyo era babikola ku w'amaanyi balondayo ow'amaanyi gwe balumba gwe tewalabye era n'ekibuule mu kusiba emmotoka ekkubo nga NRM bwe yabadde ayitawo teyazisibye wa Nuupu yabadde ayitawo mulima mayuni n'alisiba yalisibye ngaani nga wunula nga Minister of Works nti oluguudo olubi kiki era omanyi abantu balina ekizibu kimu kyenjagala gwe naawe boona ne bw'oliba okuze okigenderere teri mukulembeze wa ggwanga bw'abanga amaze obuyinza abuvuddeko alinda bantu bakolanga bikolobero ku lulwe ninda kuba gundi bakolanga kino bakola kino banene bakola bino ku lwange tubalindeko bajje taliyo omukulembeze bw'aba akola ekintu gwakulonda n'akulondera mu kifo naye ekifo n'okikozesa bubi kyeyakulonderamu yakukwata n'akuwa nti kati gwe gwenda kukola kino oddukanya kino gwe n'okola ebintu by'okola ebikolobero ebiki ng'obikola nga weeyimbise nti obikola ku lwamukulu oli naye ng'ate gwe yakulondera kirala gw'olinako olunaku lwonna lwawulirako nga pulezidenti agamba Kibuule nti mulima mayuni bw'abanga ayitawo ng'okiika amamotoka mu kkubo wabula oli akikola gundi Kibuule abikola ku lulwe nga ye okwagala naye era ogenda kuba answerable nga gwe tewali wagenda kugamba ndi leeta yakugamba ye bwe bukya ku makya era pulezidenti y'omu n'akubuuza nti ekyo wakoze kyaki weerabawa Yesu wabikoze ne wakoze kyaki lwaki munvumaganya have you ever seen me doing that nakikubuuza you mean I don't see where Kyagulanyi is going can't I do this olaba nga answer tewali weerabawa era kyenva kugamba nti nga bakuwadde ekifo kyonna yes nga bakuwadde ekifo kyonna akikuwadde mwebaze olw'okuwa ekifo ekyo naye kikozese nga bw'akikuwadde so si kikozesa mu bintu birala
kubanga bw'alibanga akikujjako tagenda kukulinda ndi jangu tugende ffenna obadde okola bino ku lwange agenda kukulekawo otobe n'ebintu byo byewakola yagenda kulekawo kuba yakuvunanyizibwa bulala n'okola bulala n'olwekyo abakola ebikolobero mwenna buli akola kyakola waliwo ne gaayi wange erinnya lina lyabakodomi bange ye Mukiibi yes ajjako agenda bikola yekkeera alabe omala bw'abadde teriyo yamutumye ekola bino bwe wabaayo bwe bali babakazakaza Mukiibi oli alijja n'abagamba nze namutuma obula ye yajja okujja asasulire bye yakola so buli manya nti bw'okola ebintu olwokuba bwe bakuwa emmundu n'ogikozesa bubi era ogenda kusasulira kyewakozesa emmundu bakubuuze nti lwaki wakoze emmundu wagikozesa bwoti nga bagikukwasa kukola kino Mukiibi agenda kusasulira bibye nga Mukiibi si papa alisasulira bibye nga si papa ne Brian White yatandise okusasulira ebibye buli muntu ojja kubaka akaseerako kojja okusasulira ebyo byewakola omugugu gwo ojja gusasulira teri agenda gukwetikkira ako kagato bino ebyakolebwa oba bino ebivaayo propaganda atambula tatulekanga abaganda tukunamye lwaki twerumba nga tutya anti nga bwegambye nti Nambooze wakoze kino anti kati ekikulu nti era akoze ebintu bw'aba ye kati tumuleke gwe kyogamba nti omulamuzi bw'aba Muganda ne batwala Omuganda nga yaziza omusango amuleka tamusiba oba yaziza omusango alina omusiba kati bo balabe ebikyamu nga Muganda munaabwe yabikoze babireke ffe Abaganda bwe tukola Baganda babikolako uko ne babireka bagano bwe balaba nga Beni Kiwanuka afunye obululu bwafunye ne bagaana okwegatta ku ye ne beegatta ku Obote ekyo nange bamenya likodi naye ate kati bw'olaba nga olwaleero bavaayo batikka ensaamu nti ate yagenda okulaba obulabi amalaalo ye mubi nga Buganda yeesitula obululu bwayo bwefunye nebugatta ku Obote nga saawa zino gwe mutunuulidde naye kati ate mutunuulire yagenze just okulaba amalaalo nga mwe mwakwata bululu mumutekubire mu buyinza mumuwa obuyinza ne mumutika ebyo byaliwo mu 63 1963 mukulonda DP nga bululu bwe yafuna tebugibwesa buyinza nga ne KY Kabaka yekka efunye obululu nabo nga tebugikola ki nga ne UPC bwefunye kati bano ne bagamba tuwegate ku gundi ku DP tugira bali bagamba tekisoboka wakiri tubuwane era ne babuwa Obote ne bafuna obuyinza ne bakola gavumenti ekintabulaawo ne bawa Ssekabaka ne bamuwa obwa president Obote n'atwala obwa prime minister ekya Misa Beni Kiwanuka kumuwa obululu nga yagamba nti ye yayagala okuba president Ssekabaka abeere ki prime minister olwokuba abantu baali basomako kitono nga tebamanyi nti oli munnamateeka yali amaze okuyita mu constitution ng'ebalaga nti prime minister yabeera overall yabeera gundi executive ye president yabeera ceremonial nga ye Beni Kiwanuka ayagala kuba ceremonial president nga gundi prime minister nga ye yali by then Ssekabaka Muteesa abeere prime minister nga yayina byonna era olwabiwa Obote ye Obote n'agamba olwalaba nga Edward asayininga ku endagaano ati nemanya nti akamasu kange kakubye era gundi n'agira ati ng'alaba Abaganda bagassa obululu bukuki ku musajja oli kati olwaleero mu kifo ky'okwenakuwalira bokka balumba eyagenze mu lwaki wagenze nolaba ki n'ogenda ku malaalo nga baasitula omuwala owaabwe ne bamumuwa yali tagenda kufumbirwa Katikkiro waawano naye ne bamuwa oli ebyo byonna omanya ate abalumba tebamanyi hisitolo oyo tebagenda ku bino ebyafaayo byo tebabijjukira waliwo n'ebirala bingi nnyo ate ebitiisa bye bakola bo bennyini nga bye babyekolera kati balumbamu bafuuka kibiso kya mbuzi oba zziga lya mmese gundi bwe yali ajja Obote bwe baali bajja okwetonda n'abalango tebabavumirye bandi bagobedde ku ggeeti nibabakkiriza kati ate ogamba otya Omuganda era nga bamaze okwetonda ena lwaki mumugaana okukola ki okukomawo wano oba okugenda oli baba asaba pulezidenti bwa ggwanga aba alina okugatta eggwanga lyonna kuba Uganda yawamu tagenda kufuga tagendera ku kyampalaniraako ebyo tebikola
kati abantu nze demanga sibategeera era kyo bola bandi nze ebyobufuzi sibibeeramu ayo kagato tusembeyo ne kino waliwo omwami eyamibwa kaadi wano mu Kampala ali Makindye West Alan Siwanyana mabega kaawo yavayo n'awanda omuliro n'atuuka n'okugamba nti tugambe mabega ku jjo ly'abalamu wano yavuddeyo n'agamba nga bali mwezo Nsubuga yesimbye ku Charlotte Mayor ow'e Kampala nga bw'atasobola dduka wa muno mu Kampala era abantu kye baatapuse nti ekintu kye yakoze eky'okuvaayo n'alumba oli olw'obulemu bwe ku mubiri eky'obulabe ennyo era bikiyinza omumufiiriza ng'omuntu ako gato bw'okiraba otyo oba view eri ki ku nsonga y'abantu bano kansookera nzireyo emabega nti okujja kwa Kyagulanyi kwatulaga buli nti omuntu gwe twali tulowooza nti mugezi nti musiru kati ndowooza oyo mulabi ke bamumma kaadi olaba ebigambo byakola ki ebimuvaamu amagezi ge ndowooza olaba nti neyamumma kaadi yali mugezi ekimala kati oyo gwe yandiwadde kaadi nga abeere MP nga n'ekitundu kyagenda okubamu MP kirimu abalema era abantu be Makindye nja beewuunya nnyo n'abalema abalimu mwenna bwe munaaba muwadde Sewanyana akalulu nja beewuunya munaabeewuunya butaba na ntondo ekintu ekikulu mu byonna Sewanyana yakoze kibi nnyo ekirala nti omanyi bagamba nti mbuulira gw'oyita naye aba akubuuza mpisazo yes kati Sewanyana yakulira Katwe omusuubira kuvaamu ki kati ate abamunenya benyiigira kiringa oli okugamba nti anti oyo wa mukivulu oba osuubira ki kyogamba mwati musobola vaamu muntu wanja muvaamu naye ate kati omuntu kyovola bo bagamba abaana tebamanyi kola abaana tyanti abo naye baana bamubikomera so nga ne mubikomera eriyo abaki ate era n'obba tusambikomera kiteeza kitabwe yakola osobola ekikomera bigulwa n'ababbi obubbi n'obibeeramu bangi nnyo ababbi obubbi nga babirina tebabikoleredde waliwo n'ababisikira obusikizi naye mu byonna nti buli kintu kirina ki kati oli bwadduka ennyo misinde nga bagamba nti anti yakulira mu kyalo muyizzi so nga eriyo n'abaddusi abatali baki abatavudde mu kyalo nga si bayizzi kakati oyo ye bw'anaakubuuza nti yaliko kansala w'e Katwe nga wema muntu wa mu Katwe omwo Kinyolo kati omuntu eyatuuzibwa eyakuzibwa ng'era yagambwangako tayinza kuvaayo n'avuma mu bulemu bwa muntu nga mulujjudde ng'akimanyi n'abantu bakiikirira mulimu ki kakati Sewanyana ye abalema nga gundi tabaagala tebamuwa akalulu kyagamba ndowooza bannanga nga bali mwezo muganda wange yensubuga bali mwezo abali nga muganda wange tebamuwa ndowooza yalowooza nti yabadde akolera nnyo gundi Lukwago era kati gwe ayabadde azze okunoonya akalulu aka Sewanyana anaabeera MP ate owalampootya agenda anoonya akammeeya tolaba nti era nabo butategeera bwe buli bwe nagambye nti abantu betwali tulowooza ndi bagezi bonna tubalabye gundi kasita yajja ajja bafungula batandike omanyi gyokoma okulinnya omuti n'ogugenda wala nnyo enkima bwe walampa omutire gugenda ewala ennyo eyongera kukunama ne bye wabadde tolaba otandika obbiraba kati gye banaakoma okwagala okuwalampa Kyagulanyi yabadde awalampa mukulu direct kakati bw'ovuma minisita nga pulezidenti yamutumye oba ovuma Ssaabasajja n'alonda omwami w'ekyalo n'omuvuma oba ovumya ani oba ovumya yamusindise abo kye nagambye nti okuva lwe yajja buli gwe twali tulowooza nti mugezi bonna agenze abafungudde bonna era tutegedde kati olaba waliwo be twali tulowooza ate nti bo bakugu nnyo n'atuuka okugamba nti abantu tebazze kulaba Bobi Wine tebazze kulaba Sentamu bazze kulaba Bobi Wine omuyimbi kati era onoonya obuuza gye babafungulidde entegeera yaabwe so abantu kyongera buwagizi bwa Herodi Elias oba kibutta era nakyo nkugamba nti ne Lukwago munnaffe otulabyeko nnyo
wangi oyo oba ayimirira ku kadaala naawe ng'osaba akalulu otulabyeko nnyo teriyo consolidation yonna esobola kukolebwa ne bw'ogikola anti kakati gw'olowooza nti nagamba nti twetonze byabaddewo bibaddewo ne bamuddiramu nti kati ababadde abaanyi n'omuleme eyanyiize naye oba ogenzeeyo okumugamba omanyi njagala omanye ekintu kimu bw'okuba omwana ng'olowooza nti yakubbye ssente sente z'oluvannyuma nazitadde mu kkooti eno gye nawanise wali ng'era omulangidde omukubi ebweru mwana mubbi abba okubye ono gundi yabbye sente zange omaze ozizuula omwana oyo asigala musanyufu ne bw'omwetondera yamune taata yangambye sente yamaze n'aziraba waliwo kye tuyita erinnya lyo ddire okumulebula oba omulebudde tiyabbye sente zaatabbye ate tokozesa ddoboozi lyerimu ng'oleekaana nti nzirabye okozesa ate lyakimpoowoze bali abaawulidde luli n'abagenzi baba bagenzi so ne bwayeetonda aba amala biseera naye ng'ate era n'okwetonda tukwagala wadde nga tebakuveeyo nga bwe yakoze ku muzindaalo afune buli waagenda ku muzindaalo yeetonde bw'ati akiyisengawo nga naffe bwe tubagamba nti wadde yeetonze temumuwa baliga empisa omuganda aba n'empisa ate wuuyo yeddira nseenene siwanyana tumusuubira okuba nti ategeera nnyo aveeyo bwana batavuddeeyo nakyo tujja kumanya tategeera kubona kikiraga obutategeera n'obutali bugunjufu omuntu eyeetonda abalaze obugunjufu abalaze n'okutegeera kitegeeza nti kino kyonna ekyabaddewo kyebaddewo naye bw'ovaayo n'okikola nga bwewakoze n'ogamba abantu bannaaye eri yabadde ensobi ne bweti era ensobi eyo neetonda olw'ensobi eyo era nsuubiza obutagikola ki butagiddamu nabo ne batakuwa era ne lwoliddola ne bagamba nti tetujja mwoyo yakolako bw'ati ate tekitegeeza nti bwe weetonda nti okusonyiwa kuba kwa mpaka weetonda ne bakusonyiwa oba ne batakusonyiwa kiri abo kiringa gwe omuli kati tumutwale nti Sewanyana alinga yakutta omwana ku kyalo ne bwe yeetonda nga omwana yamumaze omukwata omwana asigala mukwata era gundi mental torture tesobola kuvaawo ne bw'ovaayo ne weetonda gundi bw'ali Sewanyana ne bwe yeetonda n'ajja ng'akutte n'akasenya ka Katonda Oze abantu njagala kubajjukiza nti yonna gy'oba oli manya nti waliwo eddagala erisenya amanya eriyitibwa Nana Herbal Mouthwash nga eddagala eryo liwonya akamwa okuwunya okola bandera embuka wano bannange tebannansegulirako bombi batudde buli omu owa Unique atudde bulungi tanyega n'owa Focus naye agamba nti gwe yasama gwo n'amanya lwakubanga nkozesa Nana Herbal Mouthwash myaka kwendi kuno amanyo gange gonna ngalina Nana Herbal Mouthwash akadagala gaali ganumya kafunibwa katya era kali ku beach Nana afunika okuva mu drug shops zonna mu ggwanga ne mu pharmacies era nga yatongozebwa National Drug Authority nge osobola n'okumufuna wadde Bulaaya naawe n'ogenda webatunda ebintu bya bannayuganda n'olwekyo tosubwa buli wokasanze kagenderera nnyaba n'abafeera abatunda kapa mu kimukutiya ecupa ya Nana eriko groove bwenyogera groove ontegeera ekigambo Nana Herbal Mouthwash nga bw'okwatako okiwulira nga kigulumidde n'olwekyo genderera nnyo Nana Herbal Mouthwash erinnyo nga likuluma likunyenyeera kaboola ova omusaayi mu mannyo olumu ogayira ludda lumu ate likusanyalala bw'oli ekyokya woowe ate bwenjoyo ekinyogoga nti nfudde empewo webaayo ndi yaaye Nana Herbal Mouthwash ajja kuba bimaliriza maama obadde mulabi mulungi okuva eri gye twavudde ne Kojja Kagato ng'alinako byakutangaaza ebyenjawulo nagambye nti Focus TV ne Unique Media tujja kuleeteranga omukulu ono akutangaazeemu ku nsonga ezimu ez'enjawulo omukisa agutuwadde okulaba nga naawe tukuddizaako oba akuddiza akuwa ebyo by'amanyi tujja muleeta mu bunyomero obw'enjawulo Kojja Kagato ne yazza obudde Mukama akunkuumire naawe akunkuumire amiina babayi ku subscribinga ku Focus TV bingi